makula naye obwongo bwe buli bwe butyo. Oyagala kumbuzanga Petero ne Yesu? Kibuuzo it's a yes or a no. Si bwe kyali. Era ne Petero Yesu yambuuza nti onjagala? N'addamu atya? Gw'omanyi kankola ki? Breaking news ebya Susan Makula si birungi ebyomuzimu bibino byonna mbikuletedde ogenda kubanga obinyoka waliyo eyankubidde simu nagamba Wonder Boy olowooza ebya Susan Makula Pastor Bugingo okunoba byatandise kati nedda byatandika dda butambi ndowooza mubulabye nga butandika mbukuletedde mu maaso awo omukyabulina ogenda kubanga obunyonyoka muganda wa Susan Makula naye ku live tusobodde kubanga tumufuna agenda kubanga akola ki atubulira kiki ekigendera ddala mu maaso mu bulamu bwa muganda we Susan Makula wonyine nyongera kujugeza ka video kampere ka like menya kazotambula katukere buntu yenna eyandigade kumanya kweno information adala team Susan Makula nabalame mulimba nyinyo wamone team Teddy Bugingo mwagame ntino edogoli amwe lyakoze iki lyakoze ne mujukire bulungi tino Teddy Bugingo takoyisa dogo sagala mugaye muno badogo mbu yagenze nalogabwa wabanga byakoze mumanyi ntino just Katonda yakoze iki yabikoza wonyine nyongera kujukiza aba Spurs tours and travel bagamba going now oyagala ku booking a ticket oyagala genda Dubai oyagala genda Canada ogenda kubanga oba inboxing ku number zabwe eziri awo bakuyambeko bagamba ntino oyagala ogwe wenango liyo uli muyidibyo oyagala genda Canada ngo ina amanyigo osolo basasulako hafu ne bapiranga abakuyambako okuprocessinga visa ne ya ticket no biranga ogenda Canada no tuke no tandika kukola ne bakola ki no basasula ha balance ebikoze ki ebisigadde number zabwe ziri ogenda ba inboxing nyongere no kujukiza Sheikh Ashraf walinyo kulomberedwa gwenango leyo nebizibu takoyesa kikulwa kya kilogo njagala olize no video ompuli ndowooza yo mu comment section because it is very vital. Makula naye obwongo bwe buli bwe butyo. Teri kintu kibinga kuba na mukazi nga musika omuguwa. Mumaliriza mwetuze obanga omwafudde. Kubanga omuguwa guno guba mbulagu. Odda ku kono yadda ku ddyo. Tewabawo success. Kyoto naba kutegeera. Naye ng'oli n'omwagalwa wo nga ddala omwagala. Oli kitegeerereyo kikkirize mugende mu maaso. Njagala. Professor Simeon Kayuwa. Oyagala kumbuzanga Petero ne Yesu? Kibuuzo it's a yes or a no. Si bwe kyali. Era ne Petero Yesu yambuuza nti onjagala? N'addamu atya? Gw'omanyi kankola ki? Nga nkwagala. Kubanga abantu boogera nti baagala naye nga bebaga nti babaagala nga nabo bakimanyi munda nga tebakifiiringa. So love is felt by the opposite. The other person. Oli bw'akiwulira. Kati kyekikulu. Ate bw'owulira ng'omuntu akukyawa wadde gw'owulira omwagala omuntu oyo muba temuna lugendo. Njafuna yakadde njogereko n'abaagalana. Tuli mu nsi ejjudde obukyayi. Ensi ejjudde obukyayi, ensi etamanyi Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda teyagala baagalana okuggyako nga bali luuyi luli. Kyova olaba ennaku zino kyangu ensi okuvaayo ennene ne zigamba zigenda kulekerawo okuyamba Uganda. Lwaki? Lwakuyisa tteeka erigaana ebisiyaga. Naye tebakeerangako ne bagamba tugenda kulekerawo okuyamba Uganda kubanga egaanye okugatta abaagalana mwami na mukyala. So ensi eri perverted. Kati kibi nnyo kuno omulokole okunoonyeza validation mu bantu be bayita abali perverted oba perverts oba abantu batayagala Katonda. So kasitobanga Katonda yakkakasa kyokola atayagala Katonda naye bakijjeeyo kubanga ndoza nti mulungi ne bakuba Bugingo batandikira bakobe Bugingo but ne ako kaweddemu kuba tikakutye na kukwatayo. Ekyokusatu obufumbo bwa Bugingo bukulumirawa bubaluma abaana abo bubaluma naye nga bubalumirawa. Waliwo ngambi wano mbu yalabye Susan Makula ng'agamba mbu Pastor Bugingo yamuwadde emyezi 3 ave mu nnyumba. Era ng'amala kugambawo naye nze kyenkugamba nti abantu bano basobola okwogera ekintu kyonna ssaawa yonna nga bwe bakyagala. And I promise you they will say it, they will do it, and after doing that kye bagenda okukola. Naye nze mbabuulira nti byemugezaako kukola byonna bifu. Kubanga Makula owootya omusajja yazimba ennyumba ye. Ye ani yakugamba nti ennyumba ya Makula?
Who told nti nyumba ya Makula? Ye Bugingo musiru nnyo atuula awo n'alinda Makula amugambe ekyokukola. Oho, naye ndoza Bugingo mumuwulira temumutegeera. Si mwangu n'akatono oyo musajja abala ebitabo ate ekyokubiri omuntu yatunzeko emivumbo muvangako ng'oli atundako emivumba omuntu yatundako emivumba ng'agiteeta n'asalindibuuta muvangako n'atuuka ekiseera ky'okusaba beera nga yiye oyo omuvangako. Kakati Bugingo is a strong man. That man is gwe Bini yakakola video maker. Uncle Bini yakakola video maker ezisuula. Naye lwaki olowooza nti Uncle Bini yalemu ate nga yalina backup ya media throughout. Yalina backup yalina backup yonna Bini alina we yatuuka nga akunkumuka omuliro kibaita okukunkumuka omuliro ng'ayogera Bini ng'amaanyi yalina maanyi nga takwatibwa takutawuzibwawo kubanga Bini yali tasula wantu wamu. Bini yali mugezi. Bini tiyasula wantu wamu. Bini tiyawa budde buwa Bugingo amaanyi naye kankubuulireko Bini yagenda okufuluma nga ategedde nti bw'oba ogoba musajja munno oleka maga n'akuzza era agenda okumaliriza ng'ategedde nti alina okufuna agamuzza. And that's what happened. Bini yali afa kiro byonna bye yatugambanga yali bunyiivu yali anoonya mpapula zimufulumya. Ani? Bini ebyo byonna bye yatugamba ku Pastor Bugingo ne mukyala we yali anoonya mpapula zimufulumya yalina busungu ku mutima. Kakati Bini waatuuka ekiseera analysis ya Bini yeeno nti n'ategeera nti media eno eweddemu bintu biweddemu system eweddemu byayogera terakyatoola byayogera byaddamu batondawo story n'aga nti kanve mu Uganda. Kakati ng'alina okuvumanya ate ono ng'agamba nti ati omusajja ono ayinza okumutta. Kati Bini n'afuna visa n'afuna empapula ate n'adda ku sayidi yeeri abanyiivu bali bootegedde abanyiiga ennyo. Kati abanyiiga ennyo n'agendayo bwe yatuukayo n'abanyonyola n'abaga nti bannange ti nkyanyonyola omusajja mbabuulira kyali naye ono omusajja muzibu bwankwata kajja kummaliriza. Ne bamugamba nti kale katukuwa empapula n'afuluma n'afuna visa. Kikonferensi kyali e Kalugale e Canada n'ayingira mu ssebo n'atambula. Bini kati saawa zino mutuuze eri era kyeyawaayo nti ensonga ze yakwata kwomu abasapootinga dikiteeta. Kubanga njagala otegere nti kali ako kowuliraako dikiteeta nga waliwo avuma bamusinga bagendera okwo naye batuuka eri era story yali eyo naye bwebabuuza nti naye kituufu kiri ki akubuulira nti nze sirina mutawana na musajja naye nange noonya mpapula. Omanyi lwaki Eritrea abantu aba Eritrea tebaagala pulezidenti waabwe aveeko? Bilwabanyiga banguwa nnyo okufuna asylum kubanga ensi yamanya nti omusajja wa Syria akoligana ne China akoligana ne Russia. Kati abagundi bano aba Eritrea bino bagamba bati ti musajja oyo aveeko agamba nedda abeereko kubanga bw'avaako kabaata tebajja kufuna mpapula. Teri bantu bakyawa Museveni. Kankoleka analysis. Teri opposition n'omu yakyawa Museveni because of Museveni. That's why they are existing. That's why they are called opposition.